willing, and then we hopefully. Dr. Stella Nyanzi okukwatibwa yabadde ava ku mukolo gw'okusonda ssente z'okugulira abaana ab'obuwala sanitary pads abateesobola kuzeetuusaako mu bitundu by'ebyalo nga gwabadde ku Mackinnon Suits mu kiro ekikeseza olwaleero. Omukolo gwabadde gugenda mu maaso n'afuluma okudda ewuwe n'akwatibwa era nga bamutwalidde mu mmotoka ya buyonjo. Kyokka byabadde nabo mu lukuŋŋaana omuli ne bannabutale ba Kampala bategeeza nti bo tebafaayo ku lulimi Nyanzi lw'akozesa n'emisango gy'alina ku poliisi wabula kye baagala kwe kudduukirira omwana ow'obuwala. Stella Nyanzi, yes, we know she has her issues. She's been around the social media for different reasons, but among those so many reasons, one of them is reaching out to the less privileged girls out there and provide them with pads. And for that reason, we reached out to her. It's purely a charity. There is no partisan hint on this. Leero poliisi etuuzizza olukuŋŋaana lw'abannamawulire ku CPS mu Kampala era omwogezi waayo mu Kampala Emiliano Kayima akasizza okukwatibwa kwa Dr. Nyanzi. The Uganda Police Force arrested Dr. Stella Nyanzi, whom we all know, and we have a sanctioned file on 2 counts. One is cyber harassment. Ategeeza bannamawulire nti si bakkirizibwa kwogerako naye okujja ku bannamateeka abe n'abooluganda. Kayima agamba nti poliisi efunye obujulizi obumala bwegenda okutwala mu kkooti ku Mmande obuluma Nyanzi okuzza emisango gy'okwemula n'okuvoola abantu. Okozesa olulimi oluvoola, olulengeza, oluvuma kitugamba nti oli bw'aba yabisoma yabiwulira kimala kubanga tugenda ng'abajulizi mu kkooti era abo abajulizi tubalina. Wankubadde nga Nyanzi asuubira okulabikako mu kakiiko akakwasa empisa ak'amakerere ku butakkaanya obuli wakati we ne Profesa Muhammad Mamdan. Kayima akakasiza nti emisango gino gyonna baakugigatta awere n'emmera gye mu kkooti. Dr. Stella okubanga tumutwala mu kkooti ku misango gino ate nga n'abalala zambe nga Makerere University egambye oba erina administrative measures zeekoze. Ffe tetukitunulira kiri, ffe tutunulira etteeka kye ligamba tuba tugenze mu kkooti, kkooti zinaatukuŋŋamya nsonga eyo era ekizinatuwa kyetujja okugenda nakyo. Dr. Stella Nyanzi y'omu nga 7 Ogwokubiri omwaka guno bwe yali ayitiddwa ku kitebe ky'Abambega ekibuli okuba ku byannyonnyola ku bigambo by'obuwemu byagenda asaasaanyiza ku intaneti yeekola obusolosolo n'okumukola ebigambo ebinene. Badde mbaso gambe ntwalako katini afumisa atafumutibwa ze ndi Nnaalongo nnyabo ntandike ekinjogeza byenjogera numirirwa abaana bange abalongo banaabeerawo batya mu Uganda nekaye. Omwaka oguwedde Dr. Stella Nyanzi yasooka kweyambulira ku faculty ya research ng'awakanya ekya Profesa Mamdani ku nzirukanya y'emirimu. Robina Natale yakusekedde gwe mu Kulabukedde TV.